gwe mubuulira buli kimu tomulekerayo no naye nze so akola mistake yakufuula musajja best friend n'omwami wange si mu bubi bambi nze mufuula kubanga kaakati bannange kubanga mbuno kimbwe mwekyawa sirowooza ku byakwekyawa nange besibirowooza ate era bw'ananjogerako naye nze saagala mufuula best bw'ananjogerako nga twawukanye bagenda muyita kisajjasajja ekitategeera maama w'abaana we mwawukananga mweyogerako oba kisajjasajja tewali ayinza namufumbirwa naye kati Mariam mbuulira omusajja anyiriza atya skin ng'akuwa emirembe nze ampa emirembe wallahi ebyaddala badde manyi bino nedda nvaako ndeka just ampa emirembe nvaako nankuba nawotta namwongera just mirembe jasijira emirembe gya bulijjo Mariam onibye wallahi yogera ekituufu omusajja anyiriza atya kumpa mirembe nze ampa emirembe Mariam abasajja abasirise mbu babeera benzi awange si mwenzi mashallah wamufuna mukyazi tannaba kwenda naye tomanyi ayinza okwenda yakwana n'owakana hani nenkusa mbwoyo omusajja bwatyo Mariam akwana n'owakana ne bakugamba bebi we yakwanye n'owakana nze tubeera bwe tuti ate mbwa badde liitinga essimu buli kanaku badde liitingamu sanga laba essimu z'emmesegi temuba adya tontiisa emmesegi ze temuba mmesegi twagulako ne kuyaka nga kyannaba mesegi zonna kabababa nemuga tetunnamuteekako nga kyannadda waka nemuga negwe mesegi zakubeerera ajjamu Sofia najjamu Alima Adija bonna naye si mwenzi muteerawo omukono yes kubanga essimu ye temuli password n'omwange temuli password lwakuba ekirungi ky'omusajja oyo omusirise kikino ku bwenzi obwo abukola with a lot of respect kirabika era wamma nkweka abukola akukweka tasobola kukuganya kumutegeera ankweke emotoka kyambalo ky'abasajja nanyenye ebbina neŋŋamba sibiddamu wanyenye ebbina mu kyambalo ky'abasajja guno omugesi gw'abasajja yalaba bbina kati ako seeko oba ebbina lyo lyamukuba yalaba ebbina era oyo sistange takyankwata bbina liteekayo newemba nkyusa ebbina lyo ligira litabula baseeka abisala ngenda kweza emyaka 9 mu bufumbo omwaka guno mu Novemba nga omwaka ogujja kakubireko mu ngalo Mariam ofumbo yes tankubangako yadde okusonga tetwekyawangako nnyo ne kirwawo veera bibaamu mwekyawa batugamba mbu okubeera mu bufumbo eryo lyonna ebbanga olina obbanga oli mulogo auzubillahi minashaitani rajim ati oba gwe omusajja wamuloga mu ngeri ki sharingirako bakyala banne astagfirullah otudde ku lutimba gaggadde wallahi billahi tallahi nga nti Allah yantonda nanteeka ku duniya eno nze sikolagana na bintu ebyo mbitya bya siriki mbitya n'okubitya nze mbitya era dya n'oba wano weesuulasuula akazoole wali nze nziruka nga bajjajja nze sikolagana n'ebyo bintu Mariam ondeka ku ttaka mukwano nziruka nga bajjajja bantu mukwano ne wobeera mukwano gwange be tubirabanga tumaze nze siwayokanako n'omwana lw'ebyo ng'agwebyo ondeka nenneesaasa bagayijjabu zonna abantu ne bandaba mukwano mu kifo ky'okujombikkeko we baba bajjajja okuleka ng'ogudde birala stress Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalungi abatulaba muli mutya yeze kigozi tuli ne Mariam Kakembo olunaku olwaleero okuva ku TikTok awo haja ati ono abamulabyeko ng'akuba kungufu mumumanyi bulungi nnyo ijabu agenda zituguza ku mpaka ekikigwe yeze kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribing ate weerabira baje in perfumes basangibwawo Kamu Plaza level 2 shop number 45 njagala owunye bulungi season eno buli akulaba akwewunye kuletedde abantu abalina perfume eziri legit ne baje in perfumes koza ate abamamato estates management bano be bakama baffe bali responsible for rent collection company eno zino ennyumba z'ogendako n'osanga nga company yesolooza ennyumba bebo be bawa mato estates management bokka mu Uganda
landlord kuba essimu bawa amayumba go bagakwata ettenda babeere nga bakusololeza ssente nga bazikuweera wamu. Nkujjukiza nti amayumba gasala abantu Mariam. Bw'oba olina amayumba go gateeke mu kampuni ebeere nga yo yekuwa akasente nga yegasolooza toddamu byakubonaabona ate weerege n'abapangisa weerege nono n'oli abapangisa balina drama naye yo kampani emanye engeri y'okukwatamu ki omupangisa be bawa Mato Estates Management kuba ku namba y'essimu gye nkuwandikiddewo. Nsanyusa okulaba muganange. Kale switi. Oli otya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tolabika nga olabika ku TikTok. Ndabika ntya ku TikTok? Ku TikTok olaga ng'omukyalo omunene nnyo omukulu enyenyenyenyenye yagwayo. Ndowooza mukitegedde ekintu ekyo kati wano olabise ntya? Kakati wano olabise emyaka gyo 23 mu buntu. Ukitegedde? Kamera really sikulimba. Thank you. Alhamdulillah zewentyo. Muli mutya abalabi ba Dija Kigozi Media HK Media. Muli mutya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Mariam Kakembo ow'emyaka 20 ntunda hijabs nsanga wali ku hijabs New Tax Park emotoka ezifulumira nga katale ka balema muje mutuwagireko baswiti bange. Hijabu city lya duuka lyo? No, kizimbe. Chocho nabatunamu hijabu zokka. Yes. Kati nga wawulira nti Sharia World. Kati eno hijab city. Abasamba bakolede hijab city namba. Hijab city wali wosanga buli bya busiramu. Nze mbadde simanyi. Abamba kiyita Global Complex oba manyi Global Complex so ne tukituuma hijab city since fa basingamu obungi. Okay. Wamma kati nkutegedde bulungi bulijjo mpulira hijab city. Ngogamba oba hijab city ne ngamba Mariam yatukoledde hijab city. Hijab city kizimbe. Badde ngayo nga nkulaba ku TikTok eyo ze content wanyumira. Ateza I'm good at supporting people. Thank you. Omuntu ng'ateekako emisinde ze mali wano mulaba. Genze pa mulaba. Thank you my love. Bitambula bitya. So far not too bad. Atela not too good. 50-50. Yeah. Huwaye Kakembo yani. Ye tatawo. Kakembo is my husband. Wanji. Yeah. Mashallah. Mashallah, Kakembo is my husband, my sweet husband. At 23 you are married. Yes. Bakulu bo kituleka wabanna. Era nze munaye abamanyi. Simayina kumanya bakulu bo gye tutuleka. Munabe kulukuya. Kubanga Kigozi tukyali kuga family. Munabe kulukuya munabe kuzamuzamu byonna mbitunda. Iye. Allah gabanga bw'aba ayagadde Mariam. Ekituufu naye ate era ayamba yeeyambe togenda kutuula tebiri mu haramu yenna. Otunda ne rukuya. Exactly ne zamuzamu. Naira kyetagaziyako ku dduuka lyo. Jangu. Abasiraamu nyongero bakati. You come. Neze nina zamuzamu wange nagendako emaka alhamdulillah. Amiina nange nsabira. Nkusabira Allah akutuuseeyo. Amiina. Kakati nze namujja ku sauce. Nanga bandeetya bajja ku sauce. Kati my brother like mwina mu nnyumba kale nina mungi. Naye wanaaba mpeddeko nja kujja nkuwagire. Okay, all right. Inshallah. Inshallah. Naye ng'abatalina kugendako makka nga temulina zamuzamu mujje muwagire ku mwana. Exactly. Kakati Mariam Kakembo emboozi ye eri wawakulira muno mu Kampala ng'oli mafia. Mu Kampala. Nze ndi mwana wa site. Nze ndi mwana wa site. Oli muyiribi. Muyiribi. Nze ndi mwana wa site kuva dda nga tuli bayiribi. Wakulira Kamoocha, Kawempe. No, we nkulidde okutegeera nga tuli Kasubi. Era. Kasubi Kawala kwavula. Kasubi Kawala nankulabye. Kawempe. Kamoocha. Awo. Ebyo ebitundu. Nkuliddeawo Kasubi. But later on ne tuvaawo kati tuli Wakiso. Nga watufunzeeko. Yes. Like your parents baba wao ne badde Wakiso. Kati waffe Wakiso nate nze sije mbeera cause I told you I'm married. Kati atenze wange ndi Kitemu. Wow. Masaka Road. Masaka Road. Mwazimba n'omwa. Yeah, alhamdulillah twazimba akayumba kaffe akasiisira kaffe. Bane Mariam ekyo kirungi ebintu by'obbakonkona ekiro. Alhamdulillah. Kampani ya Wamata okujja okubabanja. Bistress. Eyo nagivaamu. Katono naye kekange mashallah. Kayinza no basi katono. Okuzimba simu nnyo mukwano. Oba katono oba kali awo naye alhamdulillah. Mashallah. Kaweesa ekitiibwa. Kakati wafaanana ani ku mama oni taata? Okuba bannani. Mama ndi photocopy ya mama as in looks
nze ninga maama wange nga wondaba maama omushala mulungi ate abaana ab'obuwala batera nnyo ofaanana baddadiizi baabwe okimanyi mufaanana n'eddoboozi bw'aba ayogera nga taliiwo oyinza okulowooza gwe kati kankoye ka story kamwe taata wange nga tannafa yafa saballah musonyiwe byonna ebyamusobako naye nga tugenda nga nkola ne mama wange ng'akola kati lumu nakomawo n'ensooka mukyala we nampulira nga njogera wabweru kati n'alinda mukazi we alaba tayingira mu nnyumba ate alaba gw'oyingidde nga talaba muntu ayinga mukyala wange yakomyewo dda nga simulaba wayingira mu nju kobbo tannadda nga nawudde edda ddoboozi lye kobbo oyo mariamu nagamba nene wafaanana nnyo omukyala wange oyogera nga mukazi wange taatawo bambi mune nfaanana maama wange lwakuba tetufaanaganya mpisa ye wakisa nyonyonyonyonyonyo bwe tolina kisa nina ekisa naye situuka nnyo ku kike wanje ekyo ekisukka nnyo tolina kisa ekyo ekyebakiriza atunula nedda nkiyina but kale situuka ku kike ye omanyi asobola okutumya emmere alinga nze neemulema okulya nga wapa waliwo abantu n'abagabira kati n'amaana akaaba enjala alinga nze simanyi bwentyo wendi nange layira nze nsooka nze nkuwaako naye neerekerawo naawe olyako tosobola butalyako seebyo shiya amma nkuwaako naye neerekerawo naddala nze abafamire yange nze ate mama wange tabimanyi yagaba nange ng'oggyeko kale naye naddala abafamire yange abagenyi nze nema n'okulya nensooka nfa ku bantu nange mbafaako naye dassaakubega neneemalirawo sigenda nywa cyayi amma nga onsanze enfumbye ekyeggulo kyange mbunywe cyayi kubanga gwe nkwemmere tujja kukagabana buli omu alyeko kasunna kasobodde yes maama wo kati yagaba neyeemalirawo ye n'asigala nga tali oli agaba akusaba ne ssente nno ng'ayagala zigaba kaakati ate awo ku kyessente tetufaanaganye mukwano ng'azigaba nozigaba awo tetufaanaganye n'omubuuza bannange munnange gundi yabadde nga munnange ali awo nga yeetaaga kino neyeerabira nti munnange kanneerekeremu kati yooli kati wenkugamba nti walwemu bye sitamufaanaganya naye maama otunumbye ku intaneti wavuddewa nze nga bulijjo wendi awo ku ijabu site nnyo abantu nga tebakulaba bulabi nga nteekayo naye ndowooza nga baganye okundaba ne mbagamba musaaga ne nga nja balaga ne nga musaaga mujja kuntegeera mujja kundaba. That's very amazing. Mariam, brandi ye ekuze kati olina ne manager mulamba. Akumanaging. Yes, ankwata videos, amanaginga. Yakubulira ekyokola ate nno na driver wange. Togendayo. Na driver wange. Una ne driver. Manager wange ye buli kimu. Mama okikubidde ku high level kuno ku internet kuliko abantu bamazeeko emyaka nga n'ekigambo driver tebakimanyi. Mashallah. Si bafumbo abeera n'ekitiibwa bale nga ekitiibwa kiba kyawaka olowooza ne bwetabulamu kubani amanya nti oli mufumbo oba teweeyogeddeeko abasajja bakwanakwana buli gwe basanze naye ate era n'omuntu oba omulaba ow'ekitiibwa naye okimanyi nze ali abantu bampeesa omanyi abantu bampa ssente ze sitalina people think I have money oli nalowooza kigagga toli mugagga naye alhamdulillah maama omuntu alina edduuka eddamba ku hijabu site togaa toli mugagga edduuka eyo mbugagga gy'olaga kati mpozi gamba kale gyendaga tandika okubwetuuma adira nga yenneetuuma obugagga nze njogera kigagga tolina nakyo ŋŋamba wangi maama ne mwemba siina ssente nze buli aŋŋamba oli mukazi muganga mugamba alhamdulillah allah wange nkusaba ozimpe naye ajja zimpa bannaye naye era kati olina okuzeerangirirako batugamba kyoyogera kyobeera enkyerangirirako naye sinnazifuna nsaba nze yadde sinnazifuna nze ŋŋamba nzirina olaba woogwa mu mbi ng'eziriwa anti olina ssente abantu balowooze nti ozibamye bummi era mbagamba siina naye era nze ndi mugagga ku mutima webuba bugagga bwa ku mutima nange ndi mugagga wa mutima nze mbabuulira ekituufu nze ndi mugagga ku mutima kubanga nze sooka ssente temmalaamu nze nsobola okulekera omulimu naye okimanyi olinga nze nze nina ebintu nno ebitammalaamu mbu tuzimbye kati kankweyo kagonde kamu ka story eyewange nze saaliyo ng'omwami wange agula ne bazimba biki nga twakagendayo
banange enkuba yali etonye emandi munju mpulira omuntu wankonkona mugamba wanje aja tisokojje mwazimbye kikomera kino kyayiseemu ne kidde eno mbo mwayingidde mu plot yabo bagamba naye nze sibimanyi ask my husband ne mukwera mugamba ekikomera kyayiseemu ka inchi alhamdulillah batuguza plot tuba tuli awo tukuŋŋaanye kyokka nga ndi mupya ku kitundu kyekyasinga okunnuma tukuŋŋaanye eyaguza omwami plot n'ayitawo najja n'akwata akakoba n'agamba kiki banonze abaguza plot biki bagenda okukola nga bannange kiringa omanyi nga ekintu kiri exact naye nze nali nzikiriza nga saagala ntalo ng'ogendamu ekikomera no like tumenye tusigale mukwana kagundi newe kabeera katiwe kati ka inch nga kayingidde ng'ettaka teriyingidde nga tekaggwayo oba olina oku extendinga y'akati banaye nze nina entalo ze saagala kulwana otherwise ebintu by'ettaka nina bye saagala kulwana ndi contented ekikuutazze we nneebaka kakati effujjo lyandi lya mamawo lya taatawo effujjo lyange mami talina ffujjo talina ffujjo mukambwe kati gwe ffujjo waliyigirawo ku masomero eyo gye nedda omuntu ozaalibwa nga kyekyo ekikula kyo basenga abo balayika balirina kale nawulirako nga mama wange ngamba jjajja wange yalina effujjo azaala taata wange bali bamuyita Mariam kati nange nze Mariam era nze yamukola gonti nze yamusikira bambi kirabika kyova nze ebintu by'obusika si byagala nsaagala kusikiza abaana bange ebintu bikwata oli kati olaba eddalu lyenna baŋŋamba ebyekika bikwata omuntu omukulu ne bimuvaako ne bikuluusanya omuto kati lyeddalu akati eddalu naye teyali mulalu mubi ogenda ddikola otya teyali mulalu azin omulalu bano abayaaye abakola kiye just noza nga ali stable teyali mukambwe nga mukambwe nange ndi mukambwe no oli mukambwe nnyo nze nakatandika okuseka ne basista bange of recent oli mukambwe oba oli just serious tomanyi kusaaga ate nsaaga nnyo nsaaga nnyo nesaagala kummanyiira olina boundaries nsaaga nnyo naye saagala kummanyiira we ndaba osusse nkugamba naye ng'ate ndi mukambwe kati nze ebintu byange Allah yantonda nga ndi nnyo buli kimu bwe nyiga nnyo bwe njagala nnyo ontegeera kiri nnyo kati ndi mukambwe nnyo ate nina ekisa nnyo oyinza okwebuuza noga byebiki bino oli onconfusinga nga wankwasiza ekisa nsukka nyinza okukolera buli neewaayo njiwawo omubiri era nakulabye otwalidde subi queen ebimuli ninga mukwano njiwawo omubiri Mariam buli kanaku abakwasa abantu ekisanga bangi buli kanaku onaakeera nga tuleetera bimuli bwemba nkisobola nina ekisa kingi nnyo kati ate bwenkambuwala nga ngambye kambuwala nyinza oyitawo ne like manyi okwekomako nyinza okukambuwala ennyo bwenkaabamu nenzikakkana okaaba bwemba sigenda kukuba oyina kumala kukuba okukkakkana bwemba saagala kukuba nkaaba naye ate bw'olaba nkaaba olumu nga gwanyiizizza weetaaga onviiri olwo obusungu buba buzze bakwano bo bakola bati olina emikwano si nnyo batono gyantamye gyakutamye gyakutama gyantama buzibu ki njiirawo eminya emibiri naye teginjiirawo batya kati adija olinako best friend yakumenya omutima bangi tunyumizeeko bangi naye bangi like nobeererawo omuntu mu bulungi ne mu bubi yenze oyo omuntu ate nze wenkubeerawo mu bulungi ne mu bubi nkuyingiza nkiteekamu n'omwami wange nti wofuna obuzibu teri kwebaka yebaka biki mukwano gwange alina obuzibu mukwano gwange alina obuzibu tofunangako best friend yakubbirako ku mwami sinamufuna yadde amwegezaamu nedda ndi mukambwe nzobera mukwano gwange naye ng'okimanyi ebyange n'omwami oba omumanyi kubanga wembeera mukwano gw'omumanya okitegeera naye simufunangako sijja waayiriza kuba ffe tubadde tumanyi nti omuntu okumenya omutima nga best friend wo nga okudisappointinga kubeera kubbira musajja nedda waliwo omuwala mwegezaamu no waliwo omuwala mukyala si muwala kuba kati naawe alina 4 kids mukyala twali tukyapangisa eyo enabbingo omuwala oli bambi nga mulungi mu kukola emikwano ate nange ndi good at that
kati ne tusinkana ne tubeera baamikwano naye nga si musiraamu nga nze ndi musiraamu okimanyi by the way nina ekyo ekintu ekibi Allah blessings ennyo n'okuba ne ba best friends abatali basiraamu si kibi Mungu ayagala obasiraamu lw'obagazisa obusiraamu anti like ate nga bakola ebintu ebimwe abamu bali embizi aba bayagala obanunule obajjemu ekyo kye balimu nensaba mukama nange empaayo gwe tugenda okusiba akakaya naye nga tugenda mu muzikiti tusaale Allah ayagala ofuneko omu ku abo gw'okyusa kati oyo omukyala ne mwagala n'abaako n'essaga ezaatuukawo n'ebbaawe ne tubiyingiramu ne mbiwamu omubiri ngenze kunassa olwo yayenda sijja kwogera linnya lye kati kunassa wali okimayo ki nga yayenze tumukolera bufaananyi kutta bujulizi gwe yayenzeko yakubye akafaananyi n'akaweereza ng'ayamba ali bwereere oba bamubbako batya essimu I don't know ne bakaweereza bbaawe bbaawe abisindika mugamba sikusanga waawo ajja akaaba akafaananyi kaali kaaki ng'ali bukunya temwagenda kunassa tugenda kati naffe tukuttaako omwami tumwambule mukole revenge tukamuweeza tumugambe naffe baatuweereza kano okitegeera nti ayina kaali akooli naffe tuwambule omwami tugambe waleka waliwo akola azannya ddiiru eno so no naffe tuzannya byaffe tuyiseewo olwakaabyo omusajja ngambe tanjagala waka wano biki ne mugamba tukikole kati nze n'ennimba eri omwami wange ne mugamba ne bannange ayi eri ku nsi kuno ne mugamba mukwano gwange bamukoze akantu omusajja wanyiize naye nga kubanga nze nkugamba naye omukazi yali yakugambyeko ti agende mu bwenzi yakugamba nti lero ngenze kwenda ku bba wange ne mugaana kati nga asinikinga nga siraba twali tukyapangisa ng'ate yali ku muzigo ogusooka kati nga asinikinga n'alaba nga oli munda kuba yali akimanya ebimu bimugaana ne mugamba ebyo sibiriimu kati ng'ayinza okudduka wawe emisinde n'aweta kati ne mugamba mbuulira amazima Mariam omukyala yakugambako mbw agenze kwenda ate yaŋŋamba ate ogambye wamugamba byamala mutu anti nga ebimu abinyumiza ne mugamba that is not good okitegeera kati n'amanya nti nze yenza omuntu wagaana kati nga ebimu tajja biŋŋamba kati wekyamutuukako najja ng'akaaba ne mugamba mbuulira amazima wakikoze tewakikoze tinakikoze naŋŋamba amazima matuufu nakikoze wala mugamba oba tombulidde mazima sinawe ngenda kukuyamba ne mugamba wakikoze tewakikoze naŋŋamba is this you oba waliwo okulimba naŋŋamba ne mugamba wabaddeko ki oli musiru kika nkula ki bamukuba batya nga yeebase yali ayimiridde naye nga yennaye n'agamba alabika yankubye nga sitegedde ng'oyimiridde ne mugamba kati omusajja wo yakikuweereza nti ye ne mugamba katugenda kukola tutya oba gayi yamukwata nga ye gayi yasigadde ku buliri nga yeefula nga anyiga essimu n'akubokka kirabika ne mugamba kati nanti owedde naŋŋamba bannange simanyi ntaasa bannange obufumbo bwange bannange ne ngamba tukoze tutya nsooka ne tubirowoozaamu awo kati kye nakola ne tuteesa tugamanyi kati naffe tulina kwambula mwami ne tumuweereza naye ekifaananyi tumugambe waliwo atuteeddeko wano ekifaananyi kino kati ate ffe tukyankalane n'okusinga ye tukambuwale oyo nno ye mukwano omutuufu kati ne tukambuwala n'akambuwala biki n'ayomba lwaki bino neyeekaza ko ye nze nange banteereddeko bino eno okitegeera naye n'ayomba nange ne tugamba kati waleka waliwo azannya akazannyawo ayagala obba kyankalanya kati olwonzera embiyingiramu kati ne ŋŋamba kambiteekemu omwami wange by the way omwami wange ayinza olaba interview eno kuba namulimba teyamanya toyigizanga mwami wo mu bintu bya anti nga njagala alabemuuko ku musajja nga naye awolereza akite mangu ng'amugobye ewaka tamusangawo kati ne mulimba ne mugamba hani olaba munange mukwano gwange bwati ne bwati bamukoze bwe bati bino bye bituuseewo ne mugamba naye okimanyi ate waliwo n'omuntu omulala aweereza naye ekifaananyi ky'omwami ate nga naye ali bwereere ne mugamba eyo si katemba naŋŋamba oba waliwo abazannyirako ne mugamba naye babikola biki kati nakkiriza ne mugamba naye yogerako n'omwami alidde obuwuka yogerako n'omusajja gwe oli musajja munne kati n'ayogera naye n'amunnyonnyola yes naga ne nze omukyala wagamba nti ate naye bamuweereza ekifaananyi kitegeeza waliwo abazannyirako kati bame mwami wange n'ayogera like that omusajja n'agenda nga kakkana mpola naye n'asala ku buyambi kati era mu buyambi n'embeerawo ne tubeerawo bwetyo alhamdulillah ffe ne tuvaawo awo nga tugenze ewaffe
netusigala nga tuwogerezeganya like that kati mweyo enjogerezeganya nga nkaabira obuyambi biki nemugamba you know what naka business kenjagala okuggulawo eyo ku Ham oba osobola okubeerawo ne tuyitetenkanya n'okola ne tutetenkanya ntulaba maama we yajja najja bulungi nnyo ne tudda ku mulimu jjuka nange emitandika butandisi tetubimanyi tulina okubyeyigiriza ffenna mwana gwe nga nze sibeerawo ne bamuwa mangu amagezi yali naye obulamu bwe yali nnyo muntu w'abasajja omusajja wafunye abasajja balala kati olwo nyombye nga ninga yombesa omwana omuto olwo muata ne mugana ne wabaki kagamba generally mukwano gwe yali mwezi ne mugana ne wabaki gwe ne mugana kati atopatikanye n'oyo gwe yakajjale bwe tutyo nenda banga anyiza ebyo nga ate takyakola nga abantu bangamba ayogerawo ebigambo nze n'omukolera tasiba nga tandise okunjogerako kati ng'olwalaba oli omusajja gwafunye amuwa sente amubalidde naye akalimu ngaako kennyini ngakako namugamba you can also make it kati munnange nga ndaba tetukyabitegeera kati eri alina abamuwaga eno tolina kyoyinza mugamba ate nga naawe bali ku mulimu baŋŋamba byayogera negamba really kati nze simanyi nnyo kwesiba ku bantu njagala nnyo ekintu nenkita mangu ate nkitamu bulungi okanya kulaba nga sikyali nnyo era nyinza okujja hayi adyajo ebaleko bwento adyajo ebaleko salamu alaikum walaikum salaam nenkole byange kati abadde asinika egwe adija binnyo nga sikyabyogera ate sikutunula mu maaso emba nkukyayi simanyi lwaki saakutunulya bwe nti nange omuntu gwe siyagala tetusisinkanya maaso nze sikutunulya mu maaso kati n'agenda nga ntama bw'ati olwamala ate wali omukwano wange nali nsoma naye ku university kati ate nga naye akola eyo actually yantwala eyo ne basinkana kubanga naba meeting saako maama ne bandyamu olukwe ne beegatta aba babiri nenva ku kitone ekikazi olwo nenfuuka mubi nga beegasse oli mukwano gwange n'oli mukwano gwange nze owa wakati mediator singa baali ku TikTok balivuddeyo ne bakuba switi wange nenkita kati mbalaba ku mikwano emikyala bwentyo kaakati wamatudde ku bulamu bwe Kasubi abo abakyala sooka obawummuze kaakati yani best friend wobaawo nnyo nina ba best friend batukamba tofuulanga omusajja best friend nze owangaali kubanga mboyo best friend wa kukyawa mboyinza olumu omutima nze wange tajja kunkyawa oba mwogera mbu toweesiga musajja nze wange tajja ebyo ebyammwe mmwe abamanyi tomwebikka n'omweyalira nze nja mweyalira yes ate omwebikka kubanga oli best friend wange wetugeya nga tuli aba babiri adya bwonkola ekibi gwe nsooka okugambako kaakati taafune haki namba 2 agiyina muli babiri oli ye namba emu ze namba 2 eshigwe ompadde amaanyi nze namba 2 but I'm okay bampoowa enkya yaasi nze namba 2 naye nze best friend we ajja totyanga toyagala mbu obeerenga namba emu byebiki ebyo namba 2 and I'm proud ndi namba 2 lwakuba kale era kasita yafuna nsi sisuubira afuna namba 3 na namba 4 for what mwe mumala bumaze nze mmala oli simuteeka nnyo mu mboozi zange simumanyi nnyo muneze mbadde manyi oli namba emu andi namba 2 kyokka mukyala Kakembo banna omu bw'ati nze nemanyi nze emu 2 3 nnya wadde gyali eshigwe ye era kyekyo yes gwe namba 2 gwensosa okulaba ali proud very banamba 2 no nga bati okweyogerako mbu banamba 2 amma ndi namba 2 mbwanti anti banoonya bebakuvuma kyeki namba 2 kyapa omusajja wamune saamubba musiramu teri kubba omusiramu teri kubba kuba ndina muwoowe siri muzina amahale nagalya ate tatange yeyamukwata bwati mu ngalo n'akakasa mukuwadde yamukwata munakakasa nga kati nno basisita bange abalala abakobe bakwata mu ngalo naye nze taata wange ye yafukamiza okugulu okumu
n'amunyweza namugamba mukuwadde oyo mutwale ya era sigenda kuvaayo. Omusomi wa Qur'an mu Uganda omumanyi yasoma Qur'an nga bankwasa abasomi bangi Sekauma Ludumba okuyigala mu Supreme Council y'omwami yasoma Qur'an nga bakugaba exactly nga nengenda n'okugenda kyova asubira kuvaayo. Banaye Qur'an yamperekera abakyala bonna abanene mu Uganda bafumbo. Yes, Qur'an yamperekera asubira kuvaayo. Siinaayo na ssuubi sikirootanga nako. Simanyi lwaki abakyala bonna abanene mu ggwanga bafumbo. Buli mukyala omunene gwesika n'abeera mufumbo. Abasajja babaliisa bulungi katono Mariam Malayika yayingira mu bufumbo nga kasirikiti. No. N'agejjerayo. No. No, wadde sali munene nnyo naye nze nagenda ate nno kati ate we senga nkugamba we nayingira nalinyirira. Paka kati okyanyirira Mariam. Kati sinyirira bane nze nalinyirira. Nandebeka bulungi baganda abantu ne bagamba what? Wesiga ki mu face? Okola bino bi screen zaituni byagundi. Zaiti. Anti ntunda zaiti. Zaiti kiki? Zaituni. Oil. Olive oil. Yes. Wesiga olive oil. Olive oil. Nja kugulako zaiti naye nze njagala muteeka mu nviiri. Nze musiiga mu face. Musiiga mu biri. Takola bubi. No. Nze sina na bizigo kubanga ne Baby Junior ne wallahi abikiriza ya Baby Junior mbwa abakyala mubeera ne skin routine ne mutugala mukozesa Johnson. Kale nze sijiyina. Tojirina. Wallahi. Nzate sirayira nimba. Mashallah. Eringa jokosa era kati. Nedda omusajja njagala. Abantu baguza Kasobango when you're loved. Skin yanyirira. Antu batoyina stress. Ate mwe mulekera okumpita omukadde. Nze ndi kyana kito. Mariam, omusajja bwakwagala anyiriza. Adi yagezaako. Already ndi mu love. Oli mu love? Kati gwe weeraba tetolaba naye woonyirira. Already ndi mu love naye seeraba. Nakugambye waliwo enkusokedde ku meeting nga bwe nti. Na you look mashallah. Nze mba nesimanyi nti omusajja anyiriza skin. Anyiriza ati omanyi okubanga olina omusajja nga best friend wo. Omanyi okubanga olina omusajja nga best friend wo. Adi okimanyi. Nga banyumizaako buli kimu. Bange best friend wange si mu bubi. Kati nkunyumizeeko? Olaba nina vidiyo ezo ze nkwata. Kyokka bannange bino bye twogera nno mu kamera bikosa abantu. Biriwa. Laba omuntu wanyiiga naga ajja tasaa kunfula best friend. Era. Badde nsaaga. Nze wange best friend wange, mama wange best friend wange, abaana bange ba best friend bange, mama wange gwe mubuulira buli kimu. Tomulekerayo. No. Naye nze so akola mistake ya kufuula musajja best friend. No mwami wange mubuulira. Si mu bubi bambi. Nze mufuula. Kubanga kaakati bannange. Kubanga mbuno kimbwe mwekyawa. Sirowooza ku byakwekyawa. Nange besibirowooza. Ate era bwana njogerako. Naye nze saagala mufula best friend. Bwana njogerako nga twawukanye bagenda muyita kisajja sajja. Ekitategeera. Maama w'abaana. We mwawukananga mweyogerako. Oba kisajja sajja tewali ayinza namufumbirwa. Naye kati Mariam mbuulira omusajja anyiriza atya skin. Ng'akuwa emirembe. Nze ampe emirembe. Wallahi ebyaddala. Badde mmanyi bino. Nedda nvaako. Ndeka. Just ampe emirembe. Nvaako. Nankuba. Namutta. Namwongera. Just mirembe. Just ijira emirembe gya bulijjo. Mariam onibye. Wallahi. Yogera ekituufu omusajja anyiriza atya. Kumpa mirembe nze ampa emirembe. Ge mazima. Mukwano gwange ate musirise. Banaye omusajja omusirise wamujja wa gwe. Ate nze ndito kati. Omusajja omusirise wamujja wa gwe. Muyigiriza okwogera. Nze ne basista bange beewuunya. Nyinza obbanyumiza ne balowooza nti si yabyogedde. Kyokka like ankubulire Allah ayina engeri gy'akola ebintu. Obalaba abanene abakyala bali tokativu. Afuna omusajja nga musirifu. Musirise? Ife. Naye nze mulaalula. Omusajja wo bamusanga ng'ali ati. Nga tanyega. Musirise. Musirise y'omuntu gw'olinnya nako bwe bati. N'ogenda. Era yalina ekigambo ekigamba fitina erya nnyiniyo. Yakugamba omuntu wako yafina erya nnyiniyo.
Mariam abasajja abasirise mbu babeera benzi. Awange si mwenzi. Mashallah wamufuna mu chance. Tanaba kwenda naye tomanya ayinza okwenda. Mboya kwana n'owakana. Hani nenkusa. Mboyo omusajja bwatyo Mariam akwana n'owakana ne bakugamba baby we yakwanye n'owakana. Nze tubeera bwe tuti. Ate mbwa badde liitinga essimu buli kanaku. Buli kanaku badde liitinga mu bye basa. Sanga labe essimu ze message temuba. Ajja tontiisa. Messages temuba message. Badde liitinga. Twagulako ne kuyaka. Nga kyannaba message zonna baba nemuga tetunnamuteekako. Nga kyannadda waka. Nemuga negwe message zakubeerera. Ajjamu Sofia najjamu Alima Adija bonna. Naye si mwenzi. Muteerawo omukono. Yes, kubanga essimu ye temuli password n'omwange temuli password. Lwakuba ekirungi ky'omusajja oyo omusirise kino ku bwenzi obwo. Abukola with a lot of respect. Kirabika era wamma nkweka. Abukola akukweka tasobola kukuganya kumutegeera. Ankweke. Emmotoka naye. Mba naye. Nedda bw'asulayo ayinza obbali wa mukyala mukulu. Tatera. Ewa mukyala mukulu tasulayo. Tatera. Mariam omusajja wamweddiza wenna. Tatera. Ono omusajja wa Mariam yenna yamweddiza bw'ati yamwefuga. Ba wange. Kati wuwo. Wamujja ku munno. Weesiiga zaituni n'otwala omusajja. Amuyina. Mwenna mumulina. Naye wange kale. Nze byoli sibi nkugamba ali byoli sibiriiko. Nze sibimanyi. Nze byoli sibimanyi. Nze manyi byange. Omusajja omweyalidde n'omwebika. Bulungi nnyo. Nja mwebika. Omweyalidde n'omwebika. Yes. Muninde kaba. Naye ate nze Adija nze nkola gundi nze ntya okuswala. Mbuuza batya. Osirika sisobola balaga. Akuchayo. Sisobola na kukibalaga. Nti omusajja yankyaye. Olaba sisobola kale ne wankuba. Ngamba nagudde ku accident. Olaba nze namugamba ne wenkunyiizanga nnyo. Tonvumiranga mbaana bange tonkubiranga mbaana bange ntwalanga mu kisenge waki nonkubire ate nfa kisiiri. Era oyinza okunkubanga ndi eyo ko. Muna ekyo kigamba musajja ategeera abasajja abatategeera. Nze mbeera nkimuwoninga nnyo bambi ton. Abyerabira. Ne kukusaba bw'obanga onyiiza enziza mu kisenge eggalawo. Nkola by'oyagala nzigundire eyo. Era njawa banaye mulimu abasajja bamanyira. Nenfubutukayo nengera nenkabira ewalala. Gye bali abo abasajja we batyo okimanyi? Ekisoboka asobola. Gye bali abasajja batyo iye. Kisoboka. Kiba kisasalala. Nenga mune gye bali. Kyobola abana ife ba parents abato tukuze bulungi abaana tubabuulirire. Mulimu n'abakazi bannakapakyuli. Nze nkugaye nina byesitakola binswaza. Nze saana kuyomba nze ng'abantu batuwulira. Era bannange wendabanga waliwo abantu ne wekiba kinnumye nkimira. Neneefuulanga ati gwe kitalumye naye nga nze amanyi kyendiko. Ofumbye emyaka emeka maama? Si mingi nno munnange. Emeka? Omwana wange alina emyaka 8. 8 years. Nafumba 2017. Abantu bafumbayo omwezi gumu n'akola anniversary. 7. 8. Because she's my boy is 8 years. Njuki zino. Kadoma. Ya Kadoma? Kadoma tabeera mu kyalo. Ziruma. Naye talabika mu kamera. Really? Talimu Mariam badde nkugamba kimpozi ozigyeko seka nkomyeko kinga ngamba omukazi abeera mukulu nga yekola ebyekyalo ekito osoose kujjako kwetuli nga bamugambako yeekanyuga nze nyina gwe mmanyi bamugambako nyabo tukwatidde mu kino ne yeekanyuga mulujjudde lw'abantu mulujjudde nenga akalera bekisasalala anayinza neebuzaabuza baswaza n'abakazi Mariam batugamba mbutowolereza ng'omusajja mu kamera tubadde ku myaka 7 gy'ofumbye Mariam abantu omwezi mulamba tankubangako myaka we are 8 years kwanga nafumbirwa tubalemu nafumbirwa 2017 2017 mu gwokusatu bufumbo banaye
mu gwokusatu era mu gwokusatu gwe mwenyini mwe nafunira olubuto kati oba obufumbo bwange mbubala n'omwana wange emyaka gy'alina kubera omu mwenyini mu ogwo mwaka mwe nazaalira kati omwana wange ali 8 years is making 9 years ngenda kweza emyaka 9 mu bufumbo omwaka guno mu Novemba nga omwaka ogujja yeah. Kakubireko mu ngalo Mariam ofumbo. Yes, tankubangako. Yadde okusonga tetwekyawangako nnyo ne kirwawo. Veera bibaamu mwekyawa. Batugamba mbu okubeera mu bufumbo eryo lyonna ebbanga olina obbanga oli mulogo. Auzubillahi minashaitanir rajim. Ati oba gwe omusajja wamuloga mu ngeri ki sharingirako bakyala banne. Astagfirullah. Otudde ku lutimba gaggadde. Wallahi billahi tallahi ngati Allah yantonda. Nanteeka ku duniya eno nze sikolagana na bintu ebyo mbitya bya siriki. Mbitya n'okubitya nze mbitya. Era dya n'oba wano weesuulasuula akazoole wali nze nziruka. Nga bajjajja banze. Nze sikolagana n'ebyo bintu. Mariam ondeka ku ttaka. Mukwano nziruka. Nga bajjajja banze. Mukwano ne wobeera mukwano gwange betubirabanga tumaze nze siwayokanako n'omwana lw'ebyo. Ng'agwebyo. Ondeka n'essaasa bagayijjabu zonna abantu ne bandaba. Mukwano. Mu kifo ky'okujombikkeko. We baba bajjajja okuleka ng'ogudde birala stress biki. Naye bw'ogwambu ebyennaku zino tobimanyi. Bw'ogwa nti olinnyako ate abawala abalungi balina ebizibu Mariam. Nedda mukwano nziruka. Balina ebizibu abawala abalungi oba oliawo mu takisi omuwala nga ki emizimu gimukwata. Ajja aseesembereza bintu ebyo. Wallahi saagala. Osembereza oba owedde. Asaagala. Izo yamubuuze. Nze sikolagana Mariam tebiriyo. Mu kika nalabako twagendako mu edduwa makumi ana. Yes, ne wabaawo gwe byakwata sister affe nga bigamba bataddeko omusika atali mutuufu. Naye mukwano nze sibisemberera. Tewagenda kubuuza bajjajja. Mukwano nedda nze ogenda okulanga nfuna engeri gye nkolamu bwe nti nebuzaabuza nenvaawo. Mujja mubuuza ku jjajja sibikola. Actually waffe kati diini mpitirivu ebyo tebabikola. Abasiraamu abasinga munaye bagenza bajjusa amadiini tebabya lumbe ebyo simanyi mufulumya lumbe bayinza okuvuma biki byofulumya gwe yabireese byowoza nti simanyi tufulumya lumbe. Tata wange twasoma dduwa ya 40 ne batugamba abaana baffe teyabiraama ate nga yali musajja mukulu. Ne batugamba abaana bawala mwerondera omusika gwe mwagala. Abaana bawala? Yes. Muli bawala mweka? N'abalenzi baalimu naye bagamba abawala mwerondera omusika. Yemwe mwalonda? Lwaki bagamba bwe batyo? Yaleka takoze eddaame. Abaami abo abakulu batera okukola eddaame. Ffe tataffe munnaddiini nnyo yali munnaddiini nnyo nnyo nti atya newogendayo ng'okaaba haji kino ng'akugamba Allahu taliiwo. Nsaba Allah taata wamwejja na Mariam. Amina wallahi. Taata wange nganjagala nnyo. Amwejja. Taata wange best friend wange Mariam Zesaaku. No wange. Kumala lunaku. Okimanyi no wange yafanga abantu baagala kujja kulaba ndi biki. Mukera butya banaye mu nsi nga taata wange taliiwo Mariam simanyi. Ze internet nyinza n'ogivaako. Nze nno yatulwaza ewaka ffenna. I'm so sorry. Yatulwaza. Mwena mwarala. Ffenna n'omwami wange ffenna. Ate nze taata wange yali lovely. Nga tosaana musemberera n'otamwagala. Yali so sweet. Mambi. So sweet. Wala bannaye n'amaziga agagala kumpitamu Mariam. Bukyabutya tatange olanze tatange agenda bugenzi safaari. Nze nekuba essimu ya muzeyi wange nga teriiko. Bangenda simanyi. Mvuge motoka nengendeka netala nezino nenzireri. I'm so sorry. Sagala kujjukiza mukwano. Sagala kujjukiza. No, it is well. Lwakuba yali mukwano gwaffe. Sagade kuleeta eyo mboozi mannaye naye nsirise nendabira ddala ng'omwana w'obuwala essaawa eno atalina kitaawe. Yali musajja mulungi munnaddiini aggumya. Si muntu wabushiriku ye buli kigambo kimbibiri ofunye obuzibu. Allahu taliiwo. Eno mu bukulu banaye batata balina engeri gye okumanya nga taata wange ajja yayina eddiini awe waffe bagamba kwaro neighbor waffe twazimako ekyumba ky'enkoko emmanju n'agamba mbu ekyumba kiyingidde ewuwe ebintu ebyali bingi nnyo ne bagenda mu kkooti naye nga nze taata wange talinayo looya nga looya ye ng'agamba Allah wange looya wange
kati nze wenna kutiira tatange nti nga bali beekuŋŋaanya bayitirivu balina balooya naye ng'ali ogwo naye nga tatange azukka ekiro n'asala n'asoma Qur'ani n'asituka n'agana ne Qur'ani ye naye yawawangula omusango n'agamba nze nesikamidde ku Mungu wange era ffe twayiga ekyo ekintu oba n'ekizibu ate kati ne bamaafa akiina Allahu taliiwo muloopere ali gy'onkoze ekibi Allahu taliiwo eno n'obukambwe obuyitirivu genda omuloopere abantu nga batukoze ebibi yes yakugamba muloopere era tumuloopera nze awe ndaba mugamba Mungu wange omanyi omutima gwange you know my heart omanyi kyensobola okola nekyesasobola bana engola eggumi tolavudde mwezi ga Mariam mwana gwe tatange my best saballa tata mwejjana nange agimpe musange abatuwangaalize bana is it okay I want to sneeze it's okay it's fine abalungi abatatu tuline Mariam olunaku lwaleero I didn't see it coming Mariam direction gye mututte musije mbadde mwagala muze nakuwa programs okukaaba Mariam nkola nyingi nange sibyagala bakaaba nga abantu bakaaba kati nagamba wange abantu bwe mbayita ku channel katubeere basanyufu tusanyuke tunyumye ku baami baffe tujubiletinge naye era nkusabira Allah muzeeyi wamwejja n'abantu amiina naffe abafa abali ku nsi Allah abatuwangaalize awangaaza omwana ow'obuwala banaye ali eyo nga tokolagana na taatawo kola nnyo enkolagana ne taatawo omwetaaga kankubuulire ye musajja yekka ku nsi atagenda kujaji bw'oba tomulina akuwa omusajja agenda okukubeererawo nga taatawo amiina ekintu ekyo kikulu kaakati Mariam nkuzaayo ku mwami omwami omwagadde ennyo n'ebyenkya maali emyaka 7 ng'ofumba yes 18 19 20 21 22 23 24 25 26 emyaka mwenda yes mwenda ofumbye bannange ate nkyafumba kakati gwe baby tomuteekako mu kamera no sijja muteekayo engalo omuteekayo tewalaba engalo we namuwa empeta wakalaka video nakalaba namuwa empeta tagenda muvaako kati lwaki gwe wamuwa empeta lwaki si ye yakuwa twaziina ffenna n'ekwolo zaatutama ne muzijjamu yamukuba nawe iyo wagijjamu yamunyiga gundi saabanyumiza akasitoori ako saakalaba nze twali tuva waka kati ne tuyimirira nga tulaba emmotoka y'amanda eyitawo ne mugamba nti tetulina manda kati tuyimirira kati mukuddamu okukoleeza emmotoka neegaana tubuuza kiki what could be the problem tubadde tuzze bulungi kati n'abikula bonnet n'agamba oba ebikondo biseseetuse kati mugenda otereeza ebikondo ayina empeta ku ngalo kati mukutereeza bw'atulengera empeta weenoga bweti ku kikondo banaye amasannyalaze nemyuka empeta mu ddakiika within a second empeta yonna nemyuka red ne tulwana nalaba akola wowe nemubuuza kiki ngenda okulengera omukono ng'akola bwati noza ng'asubira oba egenda kuwola nenagakwa nga yeeyongera kufuuka red esima edda munda eyingira munda nemugamba tugisikemu kati nange njiti eyokya nondabira akavuyo akali awo netugikwata netugisikemu netugisuula wali bamibwa ne lijjira ddala ekirungi twali kumpi awo n'eddwaliro nadduka mu ddwaliro awo ne bamuyiwawo mangu ebyo ebintu ebyekyovu ne bamudaabiiza kati awo nemba nga namuwadde empeta wamuwadde empeta nemba nga namuwadde empeta etagenda muvaako kati tesaa muvaako I'm so sorry naye munaye olaba kati ate oyina gundi awareness gy'okoze nti omuntu bw'oba oyina ekyuma ku ngalo yes si kirungi kubikola tokwata ku battery yamukuba I'm so sorry nebyukira ddala red as in red netugijjamu okuva ono agijjamu naye yange nenjijjamu sooka ombuliremu abali mu bufumbo bwa namba emu ne namba bbiri batugamba mbu bamulamu babeera bankwe gw'obyogerako ki sibeesembereza nnyo teweesembereza nnyo balamu bo wakita nanti oba njogere ntya tusinkana where necessary temutijja ekyo wakola si yenza ono nti gy'oli kanziyo nkulabeko oba oli ku mulimu buli budde yes ate by then okubeera bize kinyambako sisinkana buli ddakiika no okuleka nti waliyo omukolo
waliyo okufiirwa ate era n'emwenda wawe masagala kusulayo nnyo kubeerayo nnyonnyo ebyo ekiva mu bakulonda emize. Yes. Omanyi omuntu bw'aba ali wala oba omwagala w'omusemberera omushawa. Kati nze ne distancinga nnyo mbanye wange. Kati wojjidde tuba tumaze akaseera nga tutwera bakati awo tuba tweyagala. Tuba tulina okunyumya bannange senga tukyaye naye nga bankubirako. Abaana baffe bagamba kikonza alhamdulillah tebalina tabu. Nobayita n'abaana bange abamu baali tebamanyi basenga. Balamuga waba wa distance. Buli omu abeera eyo nange embeera eno. Yes. That is a very good technique. Yes. Munaife baali naye nga tetulinaako buzibu bya okay. Si bonna. Nze abange sinti nabawa distance because tetweyagala. But olw'okuba nti newala ebyo ebiyinza okujja. Yes, newala ebyo ebiyinza okujja. I do. Kubanga basenga b'abaana bange. Ate era bye basenga abaabwe. Kati nze we sitaba ekitiibwa osuubira otya abaana bange okugamba nti bali basenga abaabwe. Okiraba kubanga gwe kyoyagala omwana w'abeere gwe kyolina okusooka okubeera. Nze adija sifuluma kikomera nga seebikiridde. Naye we mbeera ewaka omutwe gubeera open. Yes. Mbeera ne mu bummini bwange. Abantu bagamba ofaanana Flavia Namulindo. Abantu be ngamba. Mbw'oli muganda we? Simumanyi. Omulinako ekiko? No, mulaba bulabi nange. Simusinkanangako be nasomanga nabo bangamba. Naye gwe bw'owatunuulira naye olaba mufaanagana. Nali sikitaddeeko nnyo maanyi. Nontantirwawo video gye nakoze ne bagamba oli mugana Flavia kati nenkiteekako amaanyi ndabe. Kati Flavia alina engeri gy'asika amaaso gano ne gabula. Video yabadde etya. Nange nagenza okulaba ne ngamba naye ndabika musikamu. Naye nga nalinga sikifaako nnyo nga abantu bagamba tuleka tufaanagana. Ne be nasoma nabo nga bangamba watandika kukola ku TV koza ate ddi. Mubama tokyalina musiraamu weeyise Mary. Nga bakwita Mary Flavia Namulindo. Anti nze Mariam. Kati wejjake kati tokyalina musiraamu gwe Mary. Yes, nga baloze erinnya nalifudde Mary. Ne mbagamba nze simumanyi mulaba bulabi nga woolaba omuntu ku TV. Naye nsaba musinkaneko tulabe. Oyagala mulabako balabe abalongo. Wamugize wamutaginze mu video zo? No. Omutaginga n'omuweereza ne message? Mungambire. Soogera nnyo naye nsowa maybe omulaba oba aboogera naye ne mbagamba waliwo ayagala omusinkana. Balabe ddala oba tufaanagana. Kubanga ndaba naye ayina akantu kaakola ayinza okwagala okussaako kantu. Balabe badde tufaanagana really? Naye gwe okyagala omufaanane? Talina tabu siminaako tabu. Mukyala wampisa ali mu kifaananyi kirungi kubanga omuntu gwe bagambye nga talina respect. Senga abadde waddanga. Tayagala. Badi bawaddanga ne yeeyambula naawe mulagagamba aganene. Mugamba tonfaananya. Munno muleke tomwokesa oyinza omubuuza nga. Tonjokesa muntu. N'akubawo omuntu olaba bagadi gyayokeza. Naye era siinayo gwe nnyinza kugamba nti y'ono. Naye nze just gwe saagala kufaanagana. Nga awemula agagambo yeeyambula akola biki oyo era w'omunfaananya nga tonfaananya. Tetufaanagana. That is not me. But Flavia mulaba bambi kikazi. Tekirina tabu. Talina tabu kituufu. Nto simusinkananga but simuyinaako buzibu. Waona bano nti waliwo omuntu nga tomwagala wadde. Naye nze simuyinaako tabu yonna. Munaye mbu waliyo abantu ng'omuntu abeerawo nga tamwagala naye mbu nga talina kye yamukola. Nange nkiina. Nga waliwo omuntu nga tomwagala nga talina kye yakola. Nga sikwagala. Munaye nze kyoza tekinantukako buli gwe siyagala alina kye yankola. Nga ne byokola tebinyumira. Ekintu ky'okola ebintu ebitanyuma ky'osobola. Anti wemba sikwagala ne byokola tebinyumira. Naye most cases wakuba abantu bajja kunvuma. Ate nga bakuvumira ki? Kitera kubeera nga kale nze njagala nnyo okubeera n'abantu nga balabika bulungi. Oyagala nnyo okusemberera abantu abalayika obulungi. Kati atanyumira gwe seegomba kusemberera ng'olabika bulungi. Toyagala bantu balayika. Basaagala obeera mukwano gwange. Andage. Nze nali kusomera nga njagala nnyo era olaba ssaako yange ey'emikwano. Abantu bange babeera balungi. Oyo mwagala tannanjagala. Naye obeere nga. Ffe twalina group ya friendship ffenna nga tuli balungi naye twelemagana. Lwaki? Buli omu yakwata lirye. Nze sigala na mulimu atakkiriziganya naffe twali basatu. Waliwo atakkiriziganya naffe nga yagala mu buli kimu y'aba asinga. Nga musigala babiri. Nali nze sijja kumalako nabo.
nedda oli waba akutegedde nze nakyuka nnyo nembavaako nakyuka nnyo ne neebikkirira nenkyuka nnyo nembulira mu ddiini yange yadde nga nabo baali basiraamu nabo kale baakyuka naye era twali tulina bye tutagatta ate mpozi n'ekyokulala nabayisa nnyo wano ne banyiigira nnyo naye ate nze siina ttabbu Adija nga mukwano gwange ng'ayina nganza ansinga sikiinaako problemu yonna munnaye Allah yansaasira mu kiseera ekyo ne mbasinga wano ne mbasooka yenze nno omuntu asabira ne mukwano gwange mwana gwe njagala ogaggawale okitegeera mugaana n'omusajja omwavu munange osobola okubeera kale ng'oli mufumbo ebiseera ebisinga kano kankayiseewo Mariam ng'oli mufumbo naye nga tolina nnyo ssente nga waliyo omuwala nga si mufumbo ng'akusinga buli kimu nga gwe oli mufumbo oli ku booda olina ssente z'akameza kale nga tolinaamu naye nga waliwo omuntu nga si mufumbo naye nga alina ssente nga ziringa za musajja okitegeera kakati abawala abamu tebaagala kubeera n'abakazi bwe batyo abakyala abamu tebagala kubeera n'abakyala bwe batyo nga aba ayagala mwenna ne mbeera nga muli ku level yemu era ebiseera ebisinga ogenda kwetunulira kati gy'olaga bw'onansingako ku bakwano bo ojja kukomawo mbuulire mu kabokisi anti sibalinawo olumu ne baganda baffe ate nze abadde akukyalira ogenda kati nze baganda bange ate kyetukirina katulabaako kano akabadde wano ate kati ffenna ke katukira abasinga ssente yes naye we are very okay lwakuba twekwatako era wobanga olina gw'osinga era ne bwe tuba tunabye tugamba oyo tumuleke okitegeera tumuleke kino tukikole bwe tuti mwe mwesiimye naffe tetulinaako tabbu tetulinaako nnugu yonna naffe tetulinaako naye twesabira n'okwesabira abyo ebintu bihapeninga nnyo naddala mu mikwano nze mbirabye emikwano mingi emikwano naye nze bakwano bange bonna abaali bakwano bange bonna eno bwe twakula ne mukita tebaddamu kukolagana naffe abasinga obungi bagendanga batweyawulangako mpola lwa ssente ne batuvaako naye nze oba nze ndi biki nze nina ebitammala ate ssente mugenyi wallahi ssente mugenyi okimanyi nti mugenyi enkya nsobola okeera ng'ate gwozi nsinga exactly nze kyova olaba Adija olaba nze kyova ssakukola mwana wa mujja wange kintu kikyamu kubanga tomanyi oba yagenda okuyamba omwana we olunaku olw'enkeera kati nze sisobola nze naye baneesenga buli muntu alina omutima ng'ogwange banaye tetusobola kukebera mitima gy'abantu Mariam banaye nze nina ebintu byendekera Mukama ne ŋŋamba ekyo Mungu waba waati wakikoze waayagadde kibeere okitegeera oyo yayagadde abeere n'ezo ssente ze nze banga alina abaana be bakulu ku bange naye nze babeera nange mbakyalira yes mbakolera ebintu ebirungi mugenda kutula P7 senior 4 senior 6 nenkukolera ekimuli mami walayi mami mbadde sikifunangako okitegeera kubanga mmanyi we nakuyisa obulungi tomanya simanyi oba leero wendi oba enkya siriiwo osobola okukwata ku mwana wange nogamba naye bambi kale neoba nga obaamu n'omutima omubi obaamu nakale naye bambi maama we teyatukola kino teyatukola bwati maama we bambi yatuwanga kino katumuwe omwana kale oyinza okufunamu kafansonyi wekiri ofunamu kafansonyi nogamba bambi katumuwe kaakati Mariam oyingira ddi ku TikTok wenkulima nti nzijukira omwaka oluddeko nga temummanyi nga kwoli kale nga sibiwa maanyi kaakati abantu nga bakujjonkera bebamanyi I don't care bakuwalanira ki kuzina abasiraamu byenkola bibanyiiza omubiri gwange mbwoli munene mundi kadde wano mbuntu nga tofaanana ng'omunene bagambe bansinkaneko kanziremu nkulabe n'okulaba wali erindi mukulu nnyo mu TikTok oli munene naye wano bw'ojja omuntu omusinka naye tobeera munene nze bebamanyi simanyi oba lwaki naye omuntu tasobola kwagala yenna gundi abantu tebasobola kwagala bonna tekiriyo era ekyo kisuubiranga kati ate nina n'abanjagala Mariam bannange awo ninga nakadde naye Mariam bino byokola omusajja tomukuba sisobola
omusajja bamukuba njagala onguze kino ekintu ekijala bibi kino ekikofiira ekya green naye mu kala endala weebiri gumu kitundu njagala kyobonguza banaye Mariam ono ye content gw'otukolera bange yakalabye n'agamba akoko wedda sinnakalaba kakati bawo wakulaba ng'okola ebintu bwe talina tabu ndozi olaba wanene owoozi ali so nawobeera supportive awo nali nnoonya bintu nga biri kuye nali mu shaliya bbiri okimanyi kyova ofaanana nali mu shaliya nensaba n'endala nensabako nekijala mmeka mitwalo 3 kitundu buli kimu yes si biseera tobiseera ate weebiri banga ali so supportive agamba yes that's my wife go baby bawe yakolera bizinesi bawange ng'osoose kirowoozaako anti balingenda kugamba ki ye obadde toyagala kutubuulira mazima obadde oyagala kutulimba fenna twekolera yankolera yankoya naye nga nange abantu bali mu comment section nno bagamba nti tebalabawo wano problem ne abalaba akajanja bujanja baagala nnyo kisusa kati kali kenabadde ku gundi waggulu ku mmeeza waliwo akakayimba kenadde nkola nga nanga obukofiira obwo bw'1400 omu n'agamba mbu ono n'abeera maama wange mwegaana naye baamumpeeredde ko yakoze ekyawo ekibi onamala ng'osaba school fees ako akali akalala nga ndi ku gundi nange ne mugamba ekirungi era sinze maama wo akoseka ke yayogerako baaba wali ozinira mu kyambalo ky'abasajja nanyenye ebbina ne ŋŋamba sibiddamu wanyenye ebbina mu kyambalo ky'abasajja guno omugesi gw'abasajja yalaba bbina kati ako seeka oba ebbina lyo lyamukuba yalaba ebbina era oyo sistange takyankwata bbina liteekayo newemba nkyusa ebbina lyo ligira litabula baseeka abisala sikyabikola nabivuddemu ebbina bw'olikyusa baseeka nabivuddemu kati omutima gubatwalira mu ngalo kirabika nabivuddemu kati naye ati okimanyi nti nze ndi munnakatemba okimanyi nali ewa katolo bwawe naire wallahi sikimanyi wallahi nali ewa wazanyakoko eyo yes wamma kyova olaba oli bwoti naye ate era Mariam ne mu vidiyo toli munene just naye woba oyambadde elijjala bibu y'ekikaayo ekinene eri mbambiranga nembyambala naye wano we wakyusa ebbina wano weekyetuufu yavaayo kyova olaba abaseka baakuvuma ate nange nasukkamu awo nakiraba ng'ebbina litiri ebbina lyakola nnyo kaakati bamaseka bagamba batya yayomba nengenda mu inbox ne mugamba munange seeka wandize mu ka inbox noŋŋamba era nali njijjayo yagamba atya Mariam muno oyina plays nyingi kasitola ngo oyinako wano likes omanya ebintu byokola abantu babyagala awo nno eyo vidiyo nali nkoze eki enze nno nina munange viewers abayitirivu ba views bangi yes era wolaba ezitatambudde most times mba siriimu mantaddeyo sharias kati nga wano kino ekintu kino kikugeza Mariam ekyo kireke kale bw'oba okiranga kiryokke naye kati ono gyali akikuubo ba CEO balina omuze gw'okwekwata awamu mbu bagatta amaanyi ani yaleese ekintu ekyo simanyi naye ndowooza nze mbibateekamu balina okumpita lwaki nedda iye nze nkuweereza ka message ekyabamaseeka tekindese kyekimu maati ekyabamaseeka okubeera nti seeka yalaba ebbina lyo ne limukuba yayomba eŋŋamba omwami wange olunaku olwo nasula bubi oyo simanyi muhammadiani simumanyi nannyo tamanyikiddwa ya naye kwolwo lwerwe lwe yasooka ofuna views ennyingi nnyo nakebera akawunti ye n'agipiininga ne mugamba seeka lwaki okoze ekintu ekyo bw'ongamba nti kyenkoze kibi ne mugamba lwaki ate okisaasaanya ne mugamba tokisaasaanya kitegeeza naawe oli mu kusaasaanya ekibi okitegedde ne mugamba wandize n'oŋŋamba wagamba abafamire yo baakugaana okuzina ku tikiti era mukulu w'ekika yajjako awo nampa edduwa
Nangamba sister sente tekusuula ddalu. Omukulu w'ekika kyammwe yajja n'akola ki? N'akuwa edduwa. Nagamba ngenze kuhaamu nga toliiyo. Ne mbagamba aliwa nti ali ku hijab city. Ngamba mala kutuukako. Empoza amaduuka ago gali abiri. Mala kutuukako. Najja nangamba wanika emikono waggulu. N'akuwa edduwa y'okuzina. Nempanika. Kati okyazina maama? Tolabanga nabikendeeza kati ndi mu comedy. Kati oli mu comedy naye n'okuzina bw'oba tokyusizza bina I think ndooza kiri okay. Nkolayo katono. Ozinamu kati nnyo. Era tulina ke tukuttaawo ne mga tonzinya. Ne mga tonzinya njagala kati comedy. Nyage. Kuba tenze ni Munnakatemba. Oli Munnakatemba mbadde simanyi. Wazannyako ne Katolu Bwama. Yes. Kati mwali muzannyanga biki? Mpoze ya Katolu Bwama yali ani? Diamond Ensemble. Diamond Ensemble. Wabeerako mu Diamond Ensemble. Diamond Ensemble. Naye maama emyaka 23 giba mitono. Ati alawa wakanye emyaka jana. Wazajja mu Diamond Ensemble ndoza kyaka nga kali yakana. Oyogera nga kali yakana kazanye Nigeria kyani? Kya Guardian Angel kati kakuze. Nga ndi mwana muto. Yali akina popo. Wali akina popo. Kati wavotya mu Diamond Ensemble. Nga Haji takkiziganya nabyo. Nga abeera yomba. Kiro muzannya kiro. Nga abeera yomba. Nga tufuna tiketi ezo zigetsi eza guests. Kati nga nyinza okugabira family yange ejje ndabe. Naye nga mama wange wajjanga gwa supporting omwana. Lwaki ogenda mu ebyo bintu? Ono mwana talina agenda muwasa nga ali mu ebyo ye tatanga alina that thing. Nga gamba ogenda kufumbira obennyini tokena funa musajja nti. Akutwala. Yes. Nayomba biki nze linda bw'olifumbirwa muteeseeyo ne baawa mmwe. Zaali zirowooza nti ebyo ebintu by'emizannyo bya kiyaaye. Kati we navaamu. Baakajja bitegeera nti birimu ssente. Yalinga ayomba nga tabyagala. Mudda kiro. Kaakati n'obivaako kazannyo ki wazannyayoko ne Katolu Bwama? Ne bannange bwe nkulima nti nze nkyabijjukira. Byadda nnyo Mariam. Naye amanyi nze I'm not good at remembering neerabira. Munaye Mariam kwewunyiza nti teweeteekako hina nga twagala nnyo okwemulisa obutaala. Ate nsaale ntya. Ono hina tebamukiriza mu busiramu. Ina mumanyi okumwongerako gundi. Cutex. Yes, colorless. Ekyo kiri fine. Naye ne New Zealand munaye toteekako. Olina omala ofuna wuzu okumuteekako. Yes. Tomutaako nga tonnafuna wuzu. Aye tolina kwongerezaako cutex. Tolina kwongerezaako yo simanyi colorless. Songerezaako munaye nze Mariam n'enviiri zange siziyungako. Siyunga ku nviiri. Nange nina buswayiri. Nina ossaala at the end of that day. Esswala kintu kikulu. Esswala kintu kikulu mu bulamu bwange. Esswala. Kituufu. Mariam ngenda kusiibula ebyokunyumyako tulina biyitirivu oba olinnyongerayo akadde oba ndijjayo kwongera nkunyumizeeko newe nakuba kukira. Mulowooza zisina amaanyi. Kungufu. Bya kungufu mbadde njagala obibuzaako naye ng'ate saagala biyingira nnyo munda. Kati gwe wayigirawa kungufu Mariam? Ewaffe tuli ba boxer. Muli balwanyi. Mariam bakumpe mu ringi. Adija batuwe? Batuwe batutegeke. Okikakasa? Nkikakasa Mariam. Oneewulira? Bwe bamala okumpa ssente ate mba nkyayagala. Nedda mukwano tunda bulinzi onkuba enfi. Adija tunoyingira mu ringi. Adija nze nakubako omuwala. Ng'omukubira ki? Ng'akubyeko omusajja? Sebe sibirwana naawe. Omusajja mulwanira tombuulira. Omusajja mulwanira. Twali ku ssomero. Ogambye otya? Twali ku ssomero oba nankola ki? Omusajja nze mulwanira. Nze simulwanira. Twali kusoma mwana nanvuma kiringa embizi. Ne tweyingula okuva twali tusomera domu zaffe ezaali zaagulu nga tuli mu evening preps. Ne tuveeyo nga tukkirira. Paka wansi. Ne batutwala mu Kanyogoga ne twekubirayo nayo. Baba mwayinanga school prison? Nga babasibirako eyo? Nayo ne twekubirayo. Naye nze nali nnwana nnyo naye taata nkasita yansabira edduwa embi nembirekeraawo. Yakusabira ki? Mwana wange oyagala nnyo okulwana ojja funa omuntu akukwe. Akuyuze. Tolimuddira. Ne ngamba Haji lwaki ansabidde edduwa eno. Nolaika wali olwana nnyo Mario. Nze nga bamuyita ku ssomero lwa kulwana. Nga nze nkukanga adiye nga addamu oyogere. Kaakati ku TikTok awani gwe oyagala okubamu ku bikola. Gwe. Ate nze. Ongambye ompita.
si yakyogedde njagala bampe ssente mpulira nti ennaku zino we babategeka babawa ssente nze simanyi naye banja batweragemuuko wali muyagala kunzita gyolabika amaanyi nga ndaba oli gumite nze nnwanira musajja yekka bwe mbanzi bankukyokooza awo amaanyi gange we gaviirayo okitegedde ngenda kubba omusajja ye mukyokoozi naye nze nga ensonga si za musajja ng'onneepikira tuba tweraga mutwewamu nze nnwanira wano ajja omukuba olw'omusajja ne mwesanga ne mwekuba yes nze sisobola mukwano bakulimba nti tesobola anti nze nnyomba na musajja nze siyomba n'oyo okimanyi onnina ki ekikutwala eri okwana nze oli nina omukubamu tonyumiza anti baamukwana bayinza omugamba nti siina saagala mukazi kumanya ase omugamba siina mukwano mukazi kyonna kyakugamba tonyumiza olina kugunda ono wuwo musajja kati olumala n'okomawo wanzita omutuulira nze mukuba omukazi nenkomawo eno ne nga sinamukubako ng'omufeesinze maaso ku maaso omukazi mukuba n'aloopa eri ne mala ne ŋŋamba kati nkuwa enkuba ennungi nkuwa enkuba ennungi tomutuukiriranga otuma bantu nze byonna ebyo mbimanyi n'okuba embwa n'omusajja n'omukubiramu nze ebyo byonna mbimanyi naye nze saakuba musajja wange ate nga yabayaziza omusango nze yaddaziza emisango emeka nze gwe amanyi kati ng'okomawo ng'onoosekaye nze gwe gwe nkuba gwe omukazi lwaki wakkiriza bakwani banaye bawadi janga yeesiimye nze wamma gwe gwe nnyombesa musajja wange nze gwe gwe nnyombesa tata w'abaana bange ate mukulu anti wantegedde ndi wakaki ekikututte eri abasajja bo baliwo okusajjalata naye gwe omukazi ozunza ki anti owokkiriza nti olw'okusajjalata then oli muleke ate olwende gwe akyogedde amasi yaba akyogedde amukkiriza okusajjalaata sisobola kukkiriza mukazi oyo kukola ki naye adi gy'oli musiraamu bagenda okukugattako era kati onoobakuba abo baba official anti aba tannamufuula official basooka kwedeeti oyo ayedeti nga tomundaga omutegeera nga enjagala ne mutegeera ng'amaze naye bw'otegeera ng'agenda muwasa era omukolo tegunnaba aba agenda muwasa nga mikolo gyabwe nentegerera ku mikolo ng'agenda muwasa naye nga ate mba nategeera nti agenda muwasa olugambo lusobola okulinkinga ate era sijja nenkulumba bulumbi nti ffa nkuba abo abawala abamanyiiramanyiira abakazi lwakwanze wentegeera nti omukolo ngutta otya nsobola okukuggalirayo omusajja n'atafuluma siba buli wamu ne tubeerayo mu nnyumba babiri bannange oba okikoze kale oba oddamu kubitegeka ddamu naye nga kati bino bifudde ate era wenkiddamu nenkitegeera mukazi musiraamu olina okukkiriza omusajja awase anti nze owange yalina okuwasa nga tannampasa nze omusajja nze njagala nnyo nga nze bebi saagala kunzizaako oba ontuyobodde oba kitegeeza oba olaga nina bye sitamalaako nabyo kati gwe nga muno bakuteeka saagala kumanya wezezo principal nze tebanzizaako no bannange olaika omusajja omukuba kungufu simukuba muwa ekitiibwa bitya yes because is my husband ejjana yange ejjana eri wansi wa bigere bye ejjana yange eri wansi wa bigere by'omwami wange ne ku ssomero temwarwanirako balenzi wabula osesa wabula mwana gweffe twarwanira abalenzi oba mama wange takalaba nalina ka boyfriend namusanga kayina omuwala kati kyokka tewarwanirako ko ku mulenzi nedda yali ayagala okunkuba ani yali ayagala omuwala gwe yali akyayi n'ayagala nze anti kati nze nalina maatha ku ssomero maatha nankweka nabagamba ndabakwata ku mwana wange kisaawe ky'omupiira eyo nedda baali banneetegekedde ku gundi ku kiro mmo bakuyira amazzi bankube nembitegeera maatha wange nankweka dommather anti ng'obayo ne maatha wo nali muto yes maatha wange nankweka saakubwa naye ekyanyamba omuwala teyadda ku ssomero awo nenjisa obutaala ngaate bannange gabboola kankuleko genda okole maneja wo wunazaga abana yadija balinyakite anaye abalungi abatulaba emboozi ya Mariam enyumanyi eri very interesting tubeera mu freestyle wano tetuyina kyamaanyi kyetubeerako omuntu muwa open chat sibeera na bibuuzo sibeera organized nga we mugamba but that is the highest form of creativity gye mutalina kyovula abantu bangi bagamba ati gyeyanjokeseza I make you comfortable
to tell me each and everything. Ne weeyabya n'okoowa bukooyi. Kansubire siyokyeza ne sina kyenjukyeza. Toyokyeza byonna by'otugambye byebyo. Byebyo bituufu. Omusajja w'otugambye ogenda mweyalira omwebika, which is a good thing. Exactly. Nnya kweyalira nkwebike mwami Kakembo. Wanje. Nze naawe. Muti. Kale kakati obugambo bw'obusembayo eri abantu akatalekeka. Akatalekeka mbagala nnyo mwenna abanjagadde. Mwe bali kunfollowinga, mwe bali kunfula w'amaanyi. Nzaani Adija gwayita wano? Nzaani? Yegwe Mariam Kakembo. Mwe bali kunjagala. Ngenda kubasanyusa nkyabasanyusa, nja kukola buli kimu kye mwagala. Ate era ndi ready obawuliriza mmanze. Sijja kuba na mputu ye mutaagala, sijja bikola. Navudde ebyamazina sigenda kuddamu kunyenya bina. Nyenyaamu olw'olu mukiri. Leka mpiseewo kanakalango. Mpiseewo kalango. Bambi Ketra Ebonies alina omuzannyo gwe nga 14 ku Friday no bambi mugende muwagireko. Mugende muwagireko tickets nange nziina ku dduuka. Mitwalo eja. Bajje bazigule. Yes. Mujja muzigula ate nange ngenda kubaayo ne omwami Kakembo. Azirete na wano ku channel yange nzimutunda. Yes. Ne mwami Kakembo agenda kubaayo. Okay. Yeah, nete mujja mulaba. Olwashi. Sigenda kubeera naye. Ajja tulebe. Agenda babibye. Munoonya mumufune munaleeta mwami Kakembo mu kamera. Bamuse. Sisobola. Genda mulonda paka ku luviri olusembayo. Ate musirise. Era mumuwa n'asika namugaye hani bajja kuvuma bano bavuma gye wanzikiriza okujja naye byebyo. Kale mamange omulungi nkwagala nnyo. Webale kutubeererawo. Mami wo. Ne basista bange kamaneja kange. Yes, akakwata content nno katooka ngo bakanzira kugwa kumeka. Naye atuuka n'angamba damu. Naye gwe Mariam nga mwebikirira mwenna. Tuli basiraamu. Ekyo kiryoke buli muntu musiraamu naye mulimu abantu families nga byaga. Tuyina amazambi agamu ge tutagenda kukola. Ng'obuteebikka. Yawalwemu bye tutagenda kukola. Si byonna kutwokya muliro gutyo bannanga. Nembesa ngenda kwebikirira nga mugenda kunsanga nga bwe muti. Nga weebise. Mu shariya zange. Kyonna ky'onaakola ojja kikolera mu ijaabu. Era bannange kyova kati ebimu bijja ngenda byesalako. Mashallah ekyo kirungi. Nedda twalimitinga character yo kasita obeera nga togenze mu bbala. Naye omanyi. Better free. Okimanyi nze sina kyenkozesa nenze am high. On water. Allah, yeah. Mwebale kusubscribinga nange sina kyenkozesa naye nze Eva mbeera high ku mazzi. Amina. Era byonna bye bajogerako ku mutimbagano si bituufu. Nze ni mwana mulungi. Okay. Abamu baba banoonya content ng'ebyokwogerako. Mambi Adija mumuleka abagambye si bituufu. Si bituufu Mariam. Okay. Naye saagala nnyo okuvaayo kujja kwewozaako. Toweewozaako. Olina kusirika nekiggwa. Abalungi abatulaba mwebale kutya mwebale kusubscribing emboozi yaffe enyumye nnyo nkimanyi gisalemu gitwale ku TikTok gitwale ku status buli omu agirabe nkukiriza ne ku Facebook giteekeyo. Yeze Kigozi badde ne Mariam Kakembo edduuka lisangibwa wa Mariam. Hijab City New Tax Park. Emmotoka ezifulumira ekitundu Martin Road. Niya akatale k'abalema wansi mu basement. Otunda akamu kamu n'okusuubuza. Nsuubuliza ddala okutunda akamu akamu. Ndowooza kuwona nsuubuza nange ntandika okulima anti baatuga ogenda kulima ennimira ku TikTok onnime baatugaye tulina okufuna emirimu tuve mu kantu era kyekyo kituufu. Kale musikirize mbasibire olunaku olwaleero yeze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.